Kwanirizaako ate mu kitabo kyaffe ekipya ng'omusomi nze Ssegawa Muzirankima ng'ekitabo kyaffe ekipya kye ngenda okusomera kiriko omutwe ogugamba nva nnungi kwana mingi naye weesige mitono. Ekitabo kyaffe ekipya kiriko omutwe ogugamba nti nva nnungi kwana mingi naye weesige mitono. Ekitabo kino kyatuwandiikibwa omwami Achilles Zimbe Tebandeke. Ebimu ku bikwata ku muwandiisi waffe ono bye bino. Dr. Achilles Tebandeke nga musawo mukugu yakulira Kiruddu Buziga. Ebyokuyiga yabitandikira mu St. Peter's Eggaba mu primary school gye yava n'agenda mu St. Joseph's Catholic Seminary e Nyenga. Oluvannyuma yasomerako mu St. Francis Leprosy Hospital Buluuba. Eyo nno gye yava n'agenda mu Christian Medical College e Veloy mu South India. We yagendera mu America eyali akoleddeko mu Nyenga Leprosy Hospital, Mukono Dispensary ne Kayunga Hospital. Yaddamu okusoma mu Cardinal Street University mu America mu ssaza erya Wisconsin era ne Walden University mu America mu ssaza erya Minnesota mu kibuga Minneapolis. Dr. Tebandeke musawo mu ndwadde ez'emitwe mu Psychology and Psychiatry Department mu Mayo Clinic Foundation e Rochester era mu ssaza lya Minnesota mu America. Ebyo nno bye bimu ku bikwata ku muwandiisi waffe ow'ekitabo kino. Bwentyo nno nga mmaze okuwa ebikwata ku muwandiisi waffe, nzikiriza nate ntandikirewo n'essuula esooka. Essuula yaffe esooka mu kitabo kino kye nkugambye nti kiyitibwa nva nnungi kwana mingi naye weesige mitono. Essuula esooka eriko omutwe ogugamba nti ekyalo Kannyogoga. Kati abasinga nga bwe baamuyitanga newankubadde ng'erinnya lye mu bujjuvu lyali Katikaluyiira, yakulira ku mutala Kannyogoga ogwali okumpi n'olubalama lw'ennyanja Gannemeredde mu muluka gwa Gambalagadde. Amannya nno Gannemeredde Gambalagadde. Ekitundu ekimu eky'ekyalo kino kyali kiriraanye ennyanja nga kimaamiddwa ekisaalu omwali ebitoogo, nantooke n'amatungulu era nga mw'osanga ebiddoddo ebya buli kika. Ekitundu ekirala nakyo kyali kiriraanye ekibira omwali ebisolo ebya buli kika. Ekyalo kyennyini kyali kibuutikiddwa emiti egya buli ngeri, egimu gyalina obukoola obutono, emirala nga gya bikoola bigazigazi. Gyonna awamu gyali nga manvuuli eyakuumanga ekyalo kino nga kiweweevu mu biseera ebyakasambula ate nga kinyogovu mu budde obwa ttoggo. Obudde obwa ttoggo bwe bufaanana butya? Naye ndowooza bwe bwenkubakuba kuba kasambula oyo mutegeera. Kasambula bibeera budde bwa musana era gwe mwezi ogwa kasambula ogw'omusanvu kubanga ebiseera ebyo budde bwa musana. Ndowooza ttoggo bunaaba budde bwa nkuba. Kale katweyongereyo. Olw'embeera y'obudde ng'obwo, abatuuze abaakisookamu kye bava bakituuma erinnya erya Kannyogoga. Olw'okuba n'obudde obuweweevu ebiseera ebisinga, Ssekabaka Bukirana kyeyava akizimbamu olubiri mwe yawujjaaliranga mu budde bwe obw'eddembe era ne bakabaka abaamuddira mu bigere ekifo ne bakisiimwa okuva olwo ne kifuukira ddala ekiwummulo ky'abakabaka. Gamulengejja yali kabaka mu mulembe guno era naye bwe yawummuliranga mu biseera bye eby'eddembe n'abaami be bwe baamulabiranga n'okumutonera ebirabo awamu n'okumulombojjera ebyali bifa mu byalo bye. Mu makkati g'ekyalo kino mwalimu oluzzi olw'ensulo ezaavangamu amazzi amayitirivu obulungi. Oluzzi luno lwaliko emizzo egiwerako gamba nga obutakimako mazzi nga tonaabye bigere. N'abakyala obutakimako mazzi nga bali mu nsonga. Kyali kive embugo z'abakyala okukomba mu mazzi g'oluzzi luno nga buli mukyala asika embugo ze zireme kukomba mu mazzi. Kyebava baalukazaako erinnya erya Mulagantumbwe.
kwegamba omukyalo okulukimako amazzi amala kusika engoye ze okwambuka waggulu anti oyinza okuwulira embugo n'olowooza ebayambala nga mbugo kale ng'amala kulusikako waggulu luleme kukoona mu mazzi. Ebyafaayo by'omulagantumbwe bigamba nti omulaalo n'ente ye basirikira mu nnyanga y'oluzzi luno ne babbulukukira mu nnyanja gannemeredde. Okuva olwo tewali muntu yenna yali akkirizibwa kutwala kisolo kyonna ku luzzi luno. Owulidde ebintu bino byatuyamba nnyo. Nze ndowooza ng'omuntu nti ebintu bino byayamba nnyo Obuganda mu biseera ebyo okuuma obutonde bw'ensi. Abantu bayinza okulowooza nti obugunjufu obw'okubeera abayonjo n'okubeera abateeketeeke byatandikibwawo bazungu nga bazze mu Buganda, naye nedda. Omuganda yali muntu mugunjufu nnyo, yateekawo emizizo gino emizizo gikwatagana na bya buyonjo. Enzizi zibeere nga nnyonjo nga temuli bya bukyafu. Ne luno olugero lwe baagereesa olw'omulaalo n'ente ze naye era lwali lwakuuma enzizi nga nnyonjo gwe teebereza okubeera n'oluzzi nga abantu mwe bajja amazzi n'ebisolo mwe binywa amazzi. Kale nze ndowooza bajjajjaffe baali bagezi nnyo olw'ensonga eyo. Olw'okuba ng'ekyalo kino kyalimu olubiri, abantu abasinga obungi ku kyalo kino baalina ekibagatta n'olubiri. Abamu baali balangira n'abambejja, abalala bazaana, n'abalala nga bakola emirimu egitali gimu mu lubiri. Olw'okuba Kabaka yakyalanga nnyo mu lubiri luno, buli eyakisengangako ng'amala kwekkaanyizibwa nnyo era nga kwogasse n'okukikuuma emisana n'ekiro nga kikolebwa agasajja gakimeeme. Kasita kakutanda nga ne bakukwata ng'otambula amatumbi budde nga tofunye lukusa kuva eri mutongole nga kanaakujjuutuka. Omugenyi yenna eyakyalanga ku kyalo kino yamalanga kwanjulibwa eri omutongole oluvannyuma lw'okusumulula engugu ye. Kale olabye ebintu bino nabyo byatuyambanga nnyo okubeera ng'ebyalo byaffe byabanga birina obukuumi, ng'omuntu tamala gasengasenga ebyo ng'ebyaleero. Ate nno n'ebiseera biri edda nga sebera omuntu tamala gakyala ku kyalo era ng'amala kutwalibwa LC. Naye pame ennaku zino buli muntu amala gasenga, mwe muvudde n'obumenyi bw'amateeka okweyongera ennyo mu ggwanga. Ndowooza enkola eno yaliziddwawo kubanga yakuumanga obutebenkevu n'emirembe mu ggwanga ne mu bitundu. Kale nno bw'ekyo essuula esooka nengimalako, ate nnindirira mu ssuula eddako ng'Omukama akkiriza awangaale nnyo Ssaabasajja